Taata wa Kansiime amaze okubeera nga aziikibwa olunaku olwaleero. Gye buvuddeko awo taata wa Kansiime nakolya story bambi musajja wattu Chris ng'amaze okubeera nga assa omukka gwe ogw'enkomerero. Naye ne nkutegeeza munira Kansiime ffenna gwe tumanyi obulungi comedian. Maama we yasooka okubeera ng'afa kaakati ate ne taata we bw'atyo bwe yafudde. Naye kizzaamu amaanyi, kizzaamuko ku ssuubi, kiyongera okubeera nga kigumya omuntu oyo abeera atuukiddwako ekizibu nga kino, embeera ng'eno ey'okufiirwa. Olaba mikwano gyo nga bazze okubeera nga bakuziikirako. Bano aba Fun Factory, Kansiime kye kibiina ky'azannyiramu despite the fact mu yes wadde ekibiina weekiri naye atera okukola ebibye ng'omuntu naye nga asiguka mu kibiina ky'aba Fun Factory. Omwo mwe muli Kansiime, mwenera ne Teacher Mpamire naye mwasiguka n'abo abazala abatera okubeera nga bazannyira mu kibiina kya Fun Factory ekya comedy, bazannya emizannyo, bazannya firimu, gasse n'ennyimba kubanga n'okuyimba bayimba. Mu COVID-19 mwalaba nga bafulumya ennyimba nnyingi ezisensitizing abantu okwambala masiki ng'oluyimba lwayambala, balina oluyimba Disturb My Peace, olwo lunyumira nnyo nga bba ekibiina ekya Fun Factory. Bwe batyo beesitudde ne bagenda paka Mbalala, Kabaale Mbalala, nsuubira Kabaale Mbalala side zeeyo okubeera nga baziikirako Kansiime munnaabwe gwe bazannya naye emizannyo, okulaba nga basobola okubeera nga bamubeerera mu time eno ey'okusoomoozebwa. Awo olabira mukwano gwo n'atali mukwano gwo, olabira ow'omutima omubi n'atali wa mutima mubi, naddala ng'omuntu otuukiddwako ekizibu. Kiyinza okubeera nga si kyakufa naye omuntu akubeererawo mu time enzibu, omanyi oyo munno nnyo. Ate ebizibu birina engeri gye bijjamu, mulimu ebintu kiringanga wanene we nagamba ku SMX Media nti omuntu omukolera ekintu ekirungi obeera omuwoza ebbanja, ovuwica eryo ebbanja terigenda naye tagenda kusasulamu ekyo kyennyini nga ye kye yakkolera. Quick example kibeeranga oyinza okubeera ng'olina w'otambula oyambuka n'osanga omusajja ow'akagaali ataddeko ekidomola emabega ng'akasozi kamumenya, n'ogamba ono omusajja kamusindikeko, n'omusindikako kagaali paka wakavunuka. Kati oyo omusajja obeera nga amuwoza ebbanja, naye ebbanja eyo tekitegeeza munaawe lumu oliba osindika akagaali ng'otaddeko naye ajja akusanga oba akusindike. Gw'oyinza okujjira mu mmotoka, emmotoka yo neekuseererako ye ng'alina sindika mmotoka, oba ekyo mukitegedde. So okuwola ebbanja kuno eno tutegeere engeri ki gye tulina okubeera nga tulisasulamu, n'engeri ki gye tusobola okubeera nga tukungubirizaamu naddala bannaffe abali mu muzibu. Kubanga tomanya munnange osindise kagaali yayinza kusindika ate ku mmotoka ate nga yaliwo yeko okusindika. Gw'oyambye leero yayinza okuyamba enkya, ate gw'oyinza olaba nga amuyamba aduula, omuyamba na nusu 10, kumbe gwe ekizibu ky'olifuna oliba wetaaga miliyoni 4 ate nga yazirina ozikuwa. Okitegeera? So tetuduula nnyo, tetusekereranga bantu bali mu mbeera mbi wabula okubabeererawo, tomanya gwe olw'enkya lugenda kukuleetera ki. Naye taata wa Kansiime we batyo olunaku olwaleero basobodde okubeera nga bamuyiwako ettono ne yeebakira eringi, ne banneebe bazanya nabo comedy. Kinsansuza ne batazanya nabo mu kibiina kye nga Salvador tali mu ekyo ekibiina naye bambi asazeewo okubeera nga agenda paka eyo okulaba nga baziikirako munnaabwe gwe bazanya nabo comedy Kansiime. Nga omanyi ndowooza ebibiina bya comedy bino eno byerimu ebiwayi, abanene abatera oluzannya comedy ali loko nnyo tebagenze eyo sibalabayo, naye bano abatera oluzannya comedy ng'alimuko n'oluzunguzungu bo be bagenze okuziikirako Kansiime. Bano eno simanya bakapale bemusima liyaki bonna sibalabayo naye nga category eri emu ya comedy. Kankujjukizeko munnange Phil Rhymes, omuyimbi omuto, talent empya gye tulina wano mu ggwanga erya Uganda. Gwe nawe ne yandiyagadde okuwuliriza ku music waddala ng'ovudde ku bino ebigoma biki gwe wennyini yandiyagadde okuwuliriza okulaba ku video ennungi eri standard ng'Abannayuganda balina okubeera nga bakola. Omwana Phil Rhymes yatandise okubeera nga akikola, ayimba ennyimba nnungi za urban, luyimba lw'osobola okusindikira omwagalwa awo ku nnaku zino tusemberedde eza Valentine. So osobola okubeera ng'ogendayo ku YouTube channel yakozesa Phil Rhymes, ngina beera nga nteeka mu linki mu comment section oginoonyeemu, osobola okugenda ku YouTube channel yo olabe oluyimba lwe nkutegeeza baluyita Phil olupya lwe yakabeera ng'afulumye. Ne platforms endala okuli TikTok, okuli Instagram, Facebook akozesa Phil Rhymes. Amanyi eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. I sign out.